Lutindo wano ku Lubogola Simba nkulamusiza munnanga awulirizaawo sibyeyo otya nno weebala emirimu gy'otuusizzaako engalo. Walusimba Evans mu studios ogikutuusaako dakiika ziri 3 dakiika ziweze 3 ezakayita ku ssaawa emu ey'akawungezi k'olunaku olwaleero. Olunaku olwaleero lwakutaano ennaku z'omwezi ziri 27 omwezi gwa 12 omwaka 2024. Abakozeeko olunaku olwaleero tukyali mu ggandaalo lya Krismansi naye abakoze ku mirimu mugende mu maaso mbakulisaayo abanyuse n'abali awaka bawumuddemuuko bakyali mu byalo n'ebitundu ebyenjawulo. Abafuniddemu ebirungi naddala nga tugufundikira Mukama Katonda yeebale. Bwe biba biganye toggwamu maanyi, genda bugenzi mu maaso ate oyongereko. Abafunye ebizibu mbasaasideko nnyo, mbasaasideko nnyo. Abafiiriddwa nammwe mbasaasideko nnyo. Muganda wange mukoddomi wange Ouma Joseph nyongera okusaasirako okufiibwako taata ajja kuziikibwa lunaku lwa nkya. Bangambye Busiya naye ndowooza Busiya oba kubuuka ensala eri naye kitalo nnyo. N'abalala Mwami Kyagulanyi jjajja yafudde. Emukono awo tufiiriddwa abantu bangi nnyo omuli ne mukadde wange omugenzi wa Lusimbi twamuziika e Bulemeezi. Kitalo nnyo, kitalo ddala. Mu studios olunaku olwaleero nina Honorable Lutamaguzi Paulson Semakula Nakaseke South gy'akiikirira. Munnakibiina kati ekya National Unity Platform naye lwakuba nti nno tannaba kukyusa mu butongole naye nga kyo yo omwoyo omutima n'omubiri byonna kati biri mu National Unity Platform. Naye olw'amateeka g'ebibiina ge tulina mu ggwanga era abantu baŋŋamba ate kati bw'otufulumiza fulaya tulabako DP Konze ye mu mateeka. Abanupu bayinza okumpabira oba aba DP nti omusajja waffe ng'omututte eri ekiseera tekinnatuuka ne nteekerako ddala ka DP kubanga amateeka g'ebibiina by'obufuzi kaseera kasigaddeyo katono. Ndowooza omwaka gunaatera okuggwako. Abaagala okukyusa ebibiina bakyuse bagende mu bibiina ebirala naye ng'abasinga baalaga dda Lutamaguzi ono munywanyi wa Mwami Kyagulanyi kuviira ddala mabega eri era ye yamulaba dda. So gwendi naye mu studios ensonga kuwayaamu olwaleero omwaka kuba luno lwe lwokutaano olugendo olusembye mu mwaka guno ate era lwe lwokutaano olusembye mu puroguramu Lutindo omwaka guno. Tujja kubeerayo n'ennaku ndowooza ntono nnyo omwaka nga tetunnagumalako naye olwokutaano olujja mu puroguramu Olutindo ejja kuba 2025. So ebintu bingi ebibaddewo mu paalamenti. Amabago agamu gafuusa amateeka ng'eryasinze n'okubaamu ery'amaanyi libbago ly'emmwanyi kati tteeka. Pulezidenti Museveni we tubadde tuyingirira nowera awo amabago ago n'agateekako emikono ne gafuuka amateeka naye nga erimu kulibadde litunuuliddwa ennyo libbago ly'emmwanyi so kati tteeka. Mwawulira ebyagenda mu maaso. Bannabyabufuzi okuwa ebibiina okukyuka ebisinde okitegedde ebyo nabyo bibaddewo. Ebyenjigiriza abaana bakomawo ebyo nabyo tugenda mu maaso nabyo. Tubaddemuuko n'enjega kakati nga ebulambuli eno ettaka lyavuunika ku bantu ne pulezidenti abaddeyo era pulezidenti n'akubiriza abantu okwettanira ennyo enkola eya parish development model n'okukozesa ssente ezo obutakozesa ssente za kwewola. Era n'alagira ne poliisi n'agamba nti abantu bonna abalina ennangamuntu mu bamanerenda poliisi eyambeko ku bantu abo basobole okufuna ennangamuntu zaabwe. Bantu n'abakubiriza okuva ku bamanerenda abo abawola ssente era gye yakolera n'ekyewuunyo kyesaalaba mu mutawaana. Abakyala bano abeekolera egyabwe sako yaabwe kuba abaagirina
bamuga ffe tulinawo akaffe kwe tutoolamu bwe bigaana eno ku katale ng'ogenda nga weewola walinaga ebyo byenjagalira ddala omanyi mwami Museveni ayagala nnyo abali awamu n'abayiiramu 10 abantu ne boogera kati ki mwami Kirunda n'avaayo n'agamba kati zino ssente z'abawadde ate zigenda kwongera okubasikiriza okubajjira ddala mu mulimu ogwo basobole okufuna emirimu emirala era zino ssente baddembe okuzifuna kubanga beeteefuteefu ate buli kimu ekyetaagisa okufuna ssente zino bakirina so zisobola okubayambira ddala okuva ku guli gwe babaddemu ne batandika emirimu emirala ng'obutale bizinensi so ebyo byonna bibaddewo mpozi kyekirala ekibaddewo otyo executive director obudde eggulo bwagenze okuziba nga mwami Museveni amaze okulonda mukyala Ajati Buzeki okubeera executive director oba nampalanze bwe muyita abasinga bamuyita nankulu w'ekibuga Kampala. Mukyala Buzeki ono abadde akola mu ministry endowooza ey'ekikula ky'abantu mu gy'abadde akolamu kati mukyala Buzeki ye executive director omujjuvu agenda mu kakiiko mpozi naye aka parliament okumusunsula ekyemmanyi ajja genda mu kakiiko saako n'omubeezi we kaakati munnamateeka Lusa ne munne bazze ku bbali oba bazzeeyo mirimu gyabwe so ekyo nakyo weekiri naye mbadde ndaba akulira ekitongole ekibiina ky'abannamateeka ng'amukubamu ebituli mwami Ssemakadde ng'agamba ono waaliwo ensonga zino bino byonna ebyo ne bitatambula bulungi nga te naye yabirimu byebyo mwami Lutamaguzi lamusa kubawuliriza. Sebo neyanziza nnyo mukama wange nzikiriza sebo kubuuzaako n'ab'omumaka go n'okubakulisa okuyita mu Ssekukkulu nange bwe ntyo sebo era sebo bumba ne boobeera nawe abakufumbidde Ssekukkulu bagambe mbagalize omwaka omujja ogw'essanyu amiina ogujjudde emirembe nzikiriza wakuba nabumba wali wamumanyiiza bubi era ku luno yankaluubiridde nnyo okumuwa enkoko embuzi guluna ajja kulya nkoko naffe Nabumba wali wamumanyiiza bubi ajja kulya nkoko yakusooka kubanga olwaleero nafudde enseko ng'ababaka abantu b'omu mambuka n'ab'omuteeso nga bagamba tuli eno twewunya ati abaka baffe baganya okudda ku luno twagala tumanye oba balamu oba baafa naye nga tebamanyi nti twagenze mu Ssekukkulu eno tebeerangawo bukya tubeera mu palamenti buli omu abasinga balemeddewo tebazzeeyo mu byalo olw'embeera y'essente ate ffe ababaka bw'oyogera abantu bakuwerekereza ebigambo abo babbimuka abaki naye sebo nzikiriza mbuuze ku bansindika mu palamenti abantu b'e Ssemutombo balamusizzaako nnyo ab'Ekapeeka Kaasangombe ne Nakaseke n'ebitundu mwenna daddala abantu b'ewaffe wali e Buyungwe mbakulisa Ssekukkulu ate ne mbaagaliza omwaka omujja ogw'essanyu zikiriza mbuuzeeko ku taata wange mu Kibi Muwanguzi wali ekiwanguzi Kikandwa n'ab'omu nnyumba yo sebo n'okubuuzaako ku taata wange Musisi Lutamaguzi sebo naawe nkulamusizaako abafamire ya omugenzi Dr. Temiteo Lutamaguzi mwenna we muli mbabuuzizzaako bajjajja mwenna ab'enjawulo famire ya Dr. Jack Luyombya babuuzizzaako famire ya jjajja Ssekimwanyi Ssekitya wano e Bukoto Magala mwenna mbabuuzizzaako gye muli abaana n'abazzukulu mwenna gye muli naye sebo nzikiriza okusaasirako abantu baffe abafiiriddwa twafiiriddwa Father Byansi abadde waawo Namirembe Kapeeka awo naye sisobodde kumuziika nange ndese ku kyalo era nga waliwo eyafudde omwami Mbaleebere mulirwana waffe abadde yafudde naye mbadde nazze n'okuziikirako mukwano gwange abadde abeera mu Amerika anyamba nnyo era y'omu kubanfunira scholarship okusomera Harvard Business School kati yabadde yafiiriddwa jjajjaawe so nga nina okujja okumuziikirako nga bomanyi abantu abeereyo mu Amerika ebye Uganda babyerabira kati nagenza okudduka okujja nkwasaganye kino akiri ate mu mbeera y'obwavu nesobola kubaziikirako so abantu baffe ab'e Buyungwe mbasaasiddeko nnyo naddala famire ya mwami Mbaleebere naye nesempadde amabugo ewa Father Byansi mukulu Nanjwenge namunoonyezaako nga simulaba naye mukulu Nanjwenge olunaku lw'enkya ku 6 ojja kuntwala ku famire ya Father Byansi awe Namirembe
ontwaliyo waakiri emitwalo 2 kyasiddeko waliwo abantu baffe abattiddwa mu nnaku zino avuuka bafuusa bazibu nnyo mu kapeeka awo mirambo gyagudde 2 naye siginaba kutegereka ate n'ensaasire ennaku zino ntera okubira abavubuka okukola bane mukole kati linafuna ripooti ng'abantu baawo Kasambya Lukesaawo obubbi buli awo buyitirivu nnyo waliwo n'abakutiisa nti bwonompaabirayo nja kukutemula so bane mbakubira mukama waffe Osiwe Nakaseke nakitegedde tolina pikipiki ekitundu kyaffe ekyenakaseke seba afande Muhoozi nkusaba ne mu afande Otafiire district yaffe Nakaseke police station zonna esinga tekuliika alina yadde kapikipiki era bwe bakwata omubbi gwolina okugwamu gwe bamukwatidde gwolina okusasudira boda ne mutwala ku poliisi oba sekyayinza okubaddukirako mu kkubo so ngenda kunoonyaako ndabe nga tukola ekisoboka okuba nti abantu baffe nga bafuna pikipiki naddala abapoliisi bewaffe mu Nakaseke Ssemuto Kapeeka omwo njagala kusembyayo nga nsaba abantu baffe ndudde nga nwanirira ekkubo lyaffe lino erya w'obulenzi Kasangombe Nakaseke Kapeeka kati baatandika okulipima era bagenda bawandiisa abantu basobole okuliyiwa kolasi naye mbadde mbasaba omanyi abantu baffe wabeerayo ababaleetamu ebiboozibozi ekkuba balyeteekako buli omu alyeteekako nze ndeese ekkuba eno nze ntuula kakiiko ka byanguudo mu palamenti era njagala ndaba oyo aleeta ekiboozibozi nti yaleese ekkuba eryo mutunuleko kubanga ekkuba eryo tuludde nga tulwana nalyo n'olulala mukyala Kagina n'akamusinkana emirundi egiwera 8 ogwasembayo twasembayo kusinkana Kapeeka Jenosale nga amuyise infact twalina speaker wa Kapeeka bamuyita gundi ndabano erinnya lye linvudde mu mutwe we twali awo ne wabeerawo olutalo lw'amaanyi nga mukyala Kagina agamba nti muyitirizaako amabaluwa kati Jenosale nga agamba mu palamenti yaba Masente Lukowe kansala Lukowe ye speaker w'eggombola ly'e Kapeeka twasembayo nga liwo noono omukyala ono bwe baatumanga ewa Koni ono yaliko minisita Bigombe mukyala Bigombe nga leo ngagamba Lutamaguzi gwolowooza banaakola makubo geno yokka ne tugiraawo era ebbaluwa zibadde mpituufu naye bwe mpulira abatandika okuleeta ebiboozibozi byammwe abeetuuma kye mutamanyi gye bivudde ndo twafuna ennaku ez'ambulensi eriko Nakaseke South Constituency n'endaba era agyetuuma ng'aleeta ekiboozibozi nga tamanyi twayisa ambulensi 13 nga Keefa oyo w'ekiboga Honorable Keefa ye yali gundi waffe chairperson wa finance era ne tulwana olutalo nnyo eyo mu gundi mu budget committee nga tugenze ng'aba finance tufuna ambulensi 13 era ku mulundi guno abaali basigalidde twali tuzikomezaawo Museveni n'azigoba mbuno mbwabaka tutandise okuwa emirimu egitali gyaffe kakati amasomero ga CD schools gemulaba ago nagaba galeeterako ebiboozibozi ennaku ezo yali siri musanyufu aba kitongole ky'ebyenguudo bajja ewange ku kampu Lutamaguzi nali nasabira town council y'e Ssemuto kuba buli wayita Mwasanjala lino ekkubo lyolaba Matugga Ssemuto Kapeeka buli wayita Mwasanjala musabayo kilomita 5 ez'okukavalinga town council bwe baweeri neffe baali tebatuwadde kati n'empandiika ebbaluwa mu Ministry ya Works nti Ssemuto twetaaga kilomita 5 ezaawo mu town council ne kati aba Ministry ya Works ne bansindikira abantu nalimba gobye ne mbagamba abantu aba baleeta ebiboozibozi nti be baleese ekkubo lino oba ba ku kitebe ky'NRM oba zino bino abanoonya okubawaana mugende be babateekako omukono naye ne nzijukira nti Ssemuto kye kimu ku kitundu kyange ate ekyampa obululu obungi ennyo ne mteekako omukono era tukyalwana okulaba nti Ssemuto Town Council efuna kolansi nateekako omukono n'eri Nakatandagira baali waliwo omufere yali agala okulibba nti basabe compensation kati ne olutalo lulala lwenina kwe kulaba nti Town Council y'e Nakaseke ekkubo eryo nga litandise okukolebwa nga nammwe mulina okufuna kilomita 5 mwe munaasalawo mutya wabula kati kyembasaba abantu baffe bakusaba nanga muntu giweeyo ebiseera ebyokulirira binaaba bituuse oleme kusumbuyibwa kuba waliwo ababaleetako ebiboozibozi byenawulidde musimanyize nja kulagira ekkubo likendeereko n'olwekyo ne bwoba towaddeeyo ekkubo teriiyo muntu wa bulijjo asobola kulagira kkubo mulikendeereko amakubo gonna gava mu palamenti gaba olaba amasannyalaze ennaku ezo tubadde tulwana
ekikuba mpango okulaba nga mufuna amasannyalaze abantu bewa chairman mutibwe eri ekibaale abantu bekitanswa waliwo akatundu kali mu Nakaseke town council waggulu naye kanuma nnyo so mbadde nakamaliriza ne engineer waliwo engineer waffe erinnya linvudde mutwe owomu ministry ya works bagenda kusindika abantu wansi ku ground tusobole okulaba nga tumaliriza embeera y'amasannyalaze njagala kubaagaliza mwenna omwaka guno abakozi ba Radio Simba naddala ab'engule ne programu zonna zino ze tubaddemu ezaffe ez'ebyobufuzi Ssebo Omukulu Agase Kalala ne famire yo tubaagaliza Ssebo omwaka omujja ogw'essanyu ne tubeebaza okututerawo leediyo eno situgisasulirako naye oli aba n'ekirooto n'akiteekawo abantu ne bakiganyulwamu olwekyo Ssebo Omukulu Agase Kalala ku lwange nga lutamaguzi ku lw'abakabananga aba palamenti abatasobodde kubeera wano tukwebaza ne ku bantu ba Ssaabasajja Kabaka aba Buganda boterawo okulaba nga tuyiga olulimi Oluganda eno yokka leediyo gye ntera okulira abaami b'amasaza nga basobola okujja wano babakulu b'ebika ne mubawa ne boogera ne mubawa ne boogera oli omugamba nti ate lwaki ozze wano ti aba basobola okutuwa ekyo nkikwebazizza nnyo Agase Kalala ne famire mwebale kwagala Ssaabasajja Kabaka mwebale kwagala Buganda mwebale kwagala bantu ba Uganda neyanziza ebyo bibadde ebimu ku bitundu ndowooza ab'e Nakaseke mutegedde omwaka guno ebigubaddemu n'ebisuubirwa okukolebwa okusinziira ku mubaka wammwe n'ebitundu ebirala ndowooza omubaka ono bw'aba mu ngeri y'okulobinga oba okusaka kati ye nga bw'asakira Nakaseke kati ng'ekyambulensi zaali zisuka 20 kitegeeza n'ababaka abalala in fact nebaza Honorable Kefa Kiwanuka twalwana ku lutalo lwambi omanyi abantu balaba ebintu ebyo nalaba CD schools zino nga zizze nalaba ambulance ngeze nalaba ekkubo nga lize alowooza nti liva mu bbanga olumu wabeerayo ababyetuuma kikibulino nze ndirese n'obuuza oli mubaka wa palamenti oli kikakati abantu abamu mulina okwapreciatinga ababaka bamwe kati njagala kuwa ekyokulabira awe mbadde njagala okulaga nti kusoomooza ki palamenti gwe nga omubaka omwaka guno 2024 oba 2024 kusoomooza ki nga gwe kwolabye palamenti kweyiseemu naddala kukikwata ku service delivery kati okusoomooza kwe tulina kugazi ddala kubanga bw'otunuulira bannaffe abafuga Uganda nga Mwami Museveni omutima ogwagala eggwanga baagutadda bali ku byabwe birala nnyo anti wuliriza kubanga palamenti eno ogiraba under the doctrine of separation of powers tulina amasiga 3 agafuga gavumenti oba agakola gavumenti nange ndi mu gavumenti amasiga 3 agakola gavumenti mulimu essiga lya parliamenti essiga eribaga amateeka essiga lya executive eririmu president ne fuzi ne ba minister n'essiga ly'abalamuzi oba erya judicial kati essiga lyaffe lino lifunye nnyo okusoomoozebwa nti Mwami Museveni alikyokoozezza nnyo kwegamba ne tutandika n'okulabika ng'abantu batuyisaamu nnyo olugaayo ng'abatakyalina makulu era kyova olaba ennaku zino omubaka wa palamenti ne bw'oba okoze ekirungi abantu batono nnyo abakiraba babeerayo ku lwa misaala babeerayo ku lwaki tufunye okusoomoozebwa nti ffe ng'abali mu ggwanga lino mu budgeting system gye tukola abantu babawa enguudo nkugambye entuula ku kakiiko k'ebyenguudo mu palamenti era ennaku ezo tubadde tulambula gye bayita Greater Bunyoro okwetolwa ne tugamba nti abantu baffe mu ggwanga balina ofuna enguudo balina ofuna amasannyalaze ng'ate galayisi balina ofuna amalwaliro ng'ate galimu eddagala balina okufuna services abasomesa okuba nti no bafuna amasomero nga kati bw'obadde gavumenti egezaawo okuteekawo ze bayita seed schools n'okuyambako kati nga bw'olaba nti njagala kwebaza nnyo bafanda oba gallant soldiers of Uganda policemen and soldiers abeewaddeyo mu nnaku zino enkulu okuba nti ffe tubadde mu kujaganya nga bamu muli mu bidongo abala muli mu kucakala naye nga bali ku nguudo bakola nga bala bakuuma security we salute you for that era mbadde omu ku babaka ba palamenti gyali musaala okugamba Mwami Museveni these policemen
These gallant soldiers are sons of Uganda. Twabongeza 25% nebwe tubadde tugenda mu sekukulu twafunye ripoti nti ate akasente abapolisi kabadde bafuna akatono babasazeeko emitwalo 3 abalala 2 bafande abawaggulu ne bakuulita nazo nga ne 25% ebadde implemented selectively nga bakajjamu ebimu. In fact wenafunidde ne ripoti era Minister wa Internal Affairs njagala gikuwaako kuba abasirikale babakyawa basajjamwe olw'enneeyisaayamu nakugamba nti naggulu etonya Barracks eno gye mwakajjako emikono omusirikale wa poliisi akwata atya ebidomola n'agenda akima amazzi etonya ne kapampu kolo abachina lwe bagulawo Barracks lwe kakomokola kweka tuli mu ggwanga nga omukulembeze afuga eggwanga lino ali kubirala nnyo olumu tugenda ne tulowooza abantu ne balowooza nti oba parliament ffe tubadde ekizibu si ffe ekizibu kubanga bw'otunuulira namu abantu bamwe be balonda kati okulonda kubanga nalabako ku interview emu omu eyaliko leader of opposition ng'agamba nti obuzibu bwa parliament kati mwagenda kukola ssente na kunoonya kyakulya ababaka ba parliament naddala parliament y'ennaku zino takyagirabamu muzinzi guli ani oyo yayogera atyo nze nkugamba oyo ye mukozi w'ensimbi oyo ddala oyo ani ayikugamba oyo ffe tulina categories z'abantu si buli mubaka nti agenda kukola ssente waliyo abafaayo tulina ne bannaffe wali eri abalowooza nti parliament kola ssente naye n'obuuza nti mpaya akedimeka ababaka ze balina mu kibuga singa omanyi ababaka ba parliament sebo sipiika Tata Nabumba ababaka ba parliament embeera gye bayitamu ku lwotero bakyaza nkugambye ababaka ba parliament ebitundu 9 ku 10 tebazeeyo mu kyalo ebitundu 9 mu 10 abo bogamba bagenda okukola sente kati sinzira kati ne mukulonda n'abantu baffe ne wakubadde tunenya ababaka ne n'abantu baffe nabo abalonzi nabo bafuuka ekizibu olumu n'olonda n'omuntu gw'olabanga ne bwe mukuba mu lukiiko lwakwalula balongo tebasobola muwa mukisa kuteesa naye gwe n'omulonda kuba kuwadde obukunkumuka abalala ne mukyamuukirira simanyi fe ab'ekibiina gundi obuli w'olonda omubaka wa palamenti nga wakiboggwe gw'ofiirwa kubanga abalala tubagamba nti oyinza okulaba omubaka palamenti nga tomulaba bwafumuula bigambo bingi ku fulo mwami ogutwagamba nti bino byonna biva ku kuba nti nno palamenti kati yasigala ku muntu omu ani sipiika bw'otunuulira sipiika ofiisi ye erina omutemwa gwayo bajeti yaayo ne deputy alina bw'otunuulira bano bakomishona nga bino ebizibu ebyalimu abo nabo balina okwetengerera department si zonna nga zirina n'okukola accountability naye kaakati bw'otunuulira kati Semakula bw'atuula akakiiko nga kalina okubaako kye kakola akakiiko kalina okuba keetengeredde era bwe kaba kakusaasaanya ne kasaasaanya ne kamala ne katwala lipooti naye kakati Semakula addukira wa sipiika nze kati chairperson wa Semakula addukira wa sipiika nze mbadde vice chairperson wa park nga bampa nga chairperson taliwo nga bampa gundi yasembayo nagenda wa hamuwane na kivubo okukola lipooti wano nentuukayo nembaga nga nsangawo ebivubuka bigamba mwana tuli wano tukalaka nembuuza bano bantu baawa bwana niwakubadde ffe tuli babaka ba palamenti leffe tuva mumwe ng'abantu nekola lipooti nengamba speaker yes wano waliwo omulimu ogugenda maaso these are Ugandans era nze omukulu tamaguzi nze nasaba mwami Museveni mu bbaluwa yange addire ekitongole kya NEC ky'amagye akiwenga ssente kitandika okukola ng'emirimu egisinga naye mu mwaka 2024 Lutamaguzi omubaka yenna tumusindika kwogera nga bw'oyogera omubaka yenna tumusindika naye babaka banno kisuubirwa nti omubaka yali badde ayogera naye gwe gendayo mu bantu eri obabuuze nti mwagala mubaka ayogera bajja kugamba ffe bwetusuulira wano kotusuulira gwe waliwo n'omubaka gwe basobola okulonda nga ne bwe muba mulumbe nga tebasobola mukkiriza kuteesa naye olinaga ayo bagende kati tulina ebitundu bingi tugende era olumu nagamba ano tinewakubadde tunenya Museveni ono kuba Museveni ye tayagalangako Uganda yajja alina ebiruubirirwa bye n'abantu be aboolubattu ennyo bano boolaba bafuna obugagga obutategeerekeka omu bafulumiza eggwanga bula buli wano balina ebiruubirirwa bye naye ate ne bwakubadde tumunenyanga Museveni naffe abalonzi
no ate kati n'abalonzi nabo balowooza nti buli kimu omubaka wa palamenti yalina okikola okimanyi nti omubaka gwe babanja amakubo gonna nze abantu nze sibanenya era mpagira kubanga bwe tusaba obululu kakati social media ogiraba era njibeerako nenjitunuulira bano baspiring omubaka tubbi kansala tubbi luno oluguudo bwe munannonda nja kulukola wuliriza abamu batandika dda n'okukola bye batalina kukola kakati omuntu bw'obeera nga oyagala bwa kansala naye nga toli kansala okitegedde oluguudo mukoka n'alutwala it's okay bulungi bwansi naye gwe n'olukolera mu ngeri ey'okusaba akalulu kati we bakuteeka singa bakulonda obanenyezaawa nti oluguudo luno si gwe olina okulukola kakati gwe iwe Ugandan tuli banna Uganda nawe oli muna Uganda abantu basomese nti amakubo ga mirundi ena waliwo ekkubo erikolebwa erya gavumenti lyerina yunula kati twagijeewo era ku lipooti ya yunula nze nasembyeyo okuteekako omukono nga ŋŋaanye nkuba nkugambye ntula kakiiko k'ebyenguudo nga ŋŋaanye nti ekitongole kya yunula kibadde kikyatukolera amakubo gaffe nga kati boolaba ag'enakaseke gombi batandise okugakolako kati nga tumanyi nti be bano be tubadde tumanyidde paka sipiika we yazze n'agamba bano abaganya okuteekako emikono balabika baalidde ye lipooti gye mpulidde ne tuteekako emisinde kati tulina ekkubo lya disitulikiti tulina ekkubo erikolebwa eggombolola then ye tusembyayo ekkubo lya LC lyerya bulungi bwansi naye kati abantu bonna bali waliwo gwe nasanga eyo Kapere nga atunuulidde ekkubo lya disitulikiti omubaka nga tatukoledde bulungi ne mugasebo omulimu gw'omubaka eri ku appropriatinga kutuula eri mu palamenti zino sente zolaba ezizze ku kkubo nali nekkubo tomanyi gye liva kuba teri muntu wa bulijjo akola kkubo kobe mugagga otya taliyo buli kkubo lyolaba likolebwa palamenti sente ziva mu palamenti oli asobola okujja wali oli gwe nagamba nti ogambye gwe waleese ekkubo tubadde mu byokulambula eyo mu Bunyoro sub-region ng'omukulu omu yeetuuma ekkubo ne mugasebo omanyi nti amakubo agasinga okuba obubi gava wa Sam Kuteesa eyo Sembabule eyo ne wajimu muhwezi golowooza Sam Kuteesa tasobola kulagira nti bankolere ekkubo wano ne mugaki asobola okyogera ne tekisoboka era bamugamba genda mu palamenti ne Museveni bw'aba ayagala amakubo mugamba genda mu palamenti ne mubuuza nti ono muntu waawe yajja kuzanyira kati awo palamenti etuuka eti abantu okutandika ogirengeza anti kakati ogirengeza kye tubagamba mwe mwalonda babaka ki nkugambye tisinga ffenna tuteekawo eddoboozi nkuwa kyakulabirako ekyemmwanyi leader opposition gyo Lusenyonyi yankwata ne ttiimu n'atugaa tugende tulambule ekyuma ky'emmwanyi kino ekibadde ntungamu kakati ffe nga tugamba Museveni nti buli kimu ono okitwala kuba tulaba buli kirimu ssente okitutte ku nnyanja ogobyeyo abantu otaddeyo amagye buli bizinesi eri mu kibuga mwateekamu obugologoosi zammwe golodi mwawulidde kati batandise n'otuwaabira mu bitongole by'ensi yonna nti tubba golodi naye Museveni asirise omubuuza baani ababba golodi kubanga ffe bagenda okuwa penalite kakati ffe nga ffe ababaka ba palamenti ne twogeza eddoboozi mu palamenti abamu nti Museveni tojja twala mwanyi zaffe otutte ekimala era ebiro byo oyagala kutukuumira mu bwavu nga wajjawo vanira n'ebirala byonna byozozeewo ne bwe tumukwatiriza amavumbavumba kuba naye akimanyi under the doctrine of separation of powers ku tteeka eryo palamenti erina okukola emirimu gyayo ng'ekoze eki nga yeetengeredde ne tumuga tojja kutwala mwanyi zaffe ng'otugenza okulaba nga tumulemeddeko naffe tumukutta amavumbavumba aleesa amagye twagenda okulaba ng'ayita ababaka b'abeNRM nga bagamba mujje ekisozi nze ŋŋenda mbalagidde n'ayita ababaka be aba NRM n'abalagira nti mbalagidde mugende muyise etteeka ly'emmwanyi nzeddize nze nalonda ababaka b'NRM mpaayo omubaka w'opposition yawagidde okuggyawo ekitongole kyaffe muyiseemu eggaali nkomawo Lutindo Walusimbi Evans mu studios ogikutuusaako muganda wange Ben boda awo enaggalama ku stage nkutumiddeko nnyo baŋŋambye ettiimu yawangudde ekikopo olunaku lw'eggulu ente n'ebya sava kale Sulaiman Boogere wali eseeta Namanoga
naawe nkutumiddeko weebale okuwuliriza. Honorable, nga omubaka wa Parliament okusomooza kubadde kungi naddala eri ababaka ba Parliament. Ensonga esooka yeeyo gye tubaddeko ababaka abamu okwekkiriranya oba kyetugamba obutalowooza ku ky'abantu kiki kye beetaaga, naye abasinga bataddeyo omwoyo. Amabago mangi agaleeteddwa ne gafuuka amateeka agamu nga gakulwana, naye kiki gwe kyolaba ekibula mu Parliament ekisanja kino kyetumalako eky'emyaka 5 kyetugenda okutandika okumalako omwaka gumu gwe gufa omuntu naga kale era gino tugimazeeko naye wano Mwami Museveni uyo ogambye etteeka yali bayisizza mu ngalo ery'emmwanyi era bingi ebikyajja era nga bijja bwe bityo mwe ne mwogera yakituyisizza mu ngalo yalagidde ababe yakoze atya sente zayiise ebyo binaggwadde kakati fe tetukyekubagiza Parliament okweyimirira okwetengerera tetukyekubagiza kubanga twagambanga abantu baffe nti ffenna tuwanise gwe bawa obukunkumuka ne bakuzanyira ku bwongo gwalonda omubakawo ne bamuyita nga takyetegerera kuba twagala ababaka bannaffe nti liwakubadde tuli ba opposition mwe muli bNRM emmwanyi mwe gye mukiikirira abantu bamwe balema emmwanyi Mwami Museveni abayita atya n'abakonvisinga mumuyisiza etteeka lye kakati abantu mugenda kubasanga yeeyo okujjako abamu bagezigezi nabo bwe bajjayo ku kamuwoge wa Museveni nga bakasuulako eno wansinsi ng'omuntu yeerabira yeerabira kakati ebiseera ebisinga ffe Museveni tukyamulenya kubanga n'abantu namwe muweddemu ensa omusajja omukulu n'oba ng'olinda kuwa 15 okusobola okulonda omuntu bolindirira bulabo buno baba wasimayi busowaani buntuntu kyobwo kwali omubuuza nti esowaani ekwataganira wano okuteesa mu Parliament oba nkuwadde omupiira gukwataganira wano okuteesa mu Parliament wetulaba abantu olumu nasanga omusajja naliita ndi eyo bino bye tutambulamu ne leader of opposition nga tugende ngoli bogera ababaka ba Parliament batusaze oyinza n'okulowooza kati nti okulonda kwankya obadde okimanyi ekyo naye ng'oli omubuuza ono afa nnyo nti agende mu Parliament ateese kiki kyagenda okwongerako nti ono ekimukubijja ebipande omuliro gumwokya okulonda kwankya abumbujja ebitundu ebisinga naddala wano mu Buganda oyinza okulowooza okulonda kwankya twabadde ne Joel Lusenyo the right honorable nga tuli mu Western Uganda ebbumbujjo ly'ebyobufuzi eri teririyo abantu bali mu kukola naye wano osanga bikapeera akuzanyirako nfuuse mupi waliwo nali ntambuleyo nesanga omusajja nkuba kyeyo ng'akomyeyo afuumuuka ebigambo sekadaama afuumuuka ebigambo ababaka ba Parliament ne mugasebo tugulireyoko ku kintu wano ogamba nti ababaka ba Parliament bakopi naye tugulireyo wano ku bigoma 2 kubanze ng'omubaka wa Parliament bwenkwata n'enkugulira ebigoma tekitegeeza nti district teriiwo mulimu gwa district okugula ebigoma mulimu gwa Ggombolo okugula ebigoma naye mubalabako oba tubalabye oba mulimu gwerosi kati nze nkutte enkugaye nkugulidde ebigoma gwe nkuba kyeyo okomyewo ko wano tomanyina mbeera bwetambula obweleeta era bano ababaka oyinza okulowooza okulonda kwa leero bano nayitawo bugubu noli nayitawo bugubu abantu b'omu Western Uganda bagamba ekintu kimbalinga ba mu Northern Uganda tukulonze tukulinda accountability ku ssaawa esembayo omulimu gw'omubaka wa Parliament kwogera oyogedde si kufuweeta luzungu bino abamu balowooza nti okwogera ennyo oluzungu kwe kutegeera era olumu tugenda tusomesa ffe abantu abatambula nti Wales ne Scotland bye bimu ku bifugibwa obwakabaka bwa Bungereza naye ekizibu nnyo okusanga omusikoti ng'ayogera oluzungu kuba oluzungu lulimi nga boolaba Oluganda ne mu wano bakibateekamu mu mitwe gyammwe mb'oli bw'ayogera oluzungu aba ategeera nnyo n'otamanya nti oluzungu lulimi bulimi kakati ekyo ne tukirekayo mu Parliament nti wali ababaka ba Parliament gw'otajja kulaba wano ng'ayogera bingi naye ng'eri mu committee nga yakuleetera ambulance eyo gy'olaba eriko Nakaseke South Constituency ekitundu kyo bakiyitaani ekyange Mukono municipality nga yagireese n'ayogerera ekkuba eryo nga gwe tusobola kumulaba naye olumala okulireeta ate n'olaba abajja balitambulirako kulimbu simanyi ffe tuleese ekkubo lino naye ng'oli tosobola mubuuza nti olireese ngaani oli MP
kuba amakubo gava mu parliament, amasanyalaze gava mu parliament, n'amazzi. Kati ye Museveni yakimanya nti amaze okubaavuwaza. Era agenda ya mwami Museveni nga yakajja wano mu 1987 yabagamba kati nti omugagga tafugika. Zino zonna programu zateekawo golooza lwaki ajja ne bakugamba nti tukuwadde miliyoni n'atakuteekerawo mbeera. Gwe Busoga akumanya oli mabikajjo. Lwaki taddira naga nti abasinga ebusoga bali mabikajjo. Tuddire ebikajjo tubiteeke mu ssente. Abasinga mu bitundu byeno bali ku nnyanja tubaleke tuvube. Ne bonna babagobyeyo ku nnyanja. Mu byalo kati akitegedde nti emmwanyi egenda kuba ya bbeeyi nnyo era ekyali ya bbeeyi nnyo. Weeks bbiri eziyise yeeyongedde okuba gye bagiyita record high ku katale k'ensi yonna emmwanyi. Kati ye yatadde wano gana amateeka ge yabaagigula. Ajja kudondola agambe bana bagendo zigula bawololebe. Amugaye nti oba ku katale k'ensi yonna kilo ya kaseeri 10,000 ffe tugigula wano 15,000. Jukira bakwavuwazizza. Era gwe bamaze okwavuwaza essaawa 24 bakukuumira mu byabufuzi n'atasobola kubaako kyakuyamba n'akubuulira nga bwagenda okubeera MP. N'omugati waki tosoose kunyamba n'olyoka nkulabamu nti noosobola okubeera. Anti balaba nammwe bye mukola eyo. Anti kiki kyokola? Bwe nkugamba nti oba oyagala kubeera MP sooka obeeko kyokola nkulabemu omulamwa. Kati omukulu ono bw'akoze ebintu bye n'amanya nti abantu ekisooka aba wano yabaziba amaaso. Obugagga bwammwe babubatutteko nga bakozesa mmwe. Kati nkuwa ekyokulabirako. Abantu baffe bangi bali mu makomera. Abaana ba NUP bangi bali makomera. Tubadde mu nnaku enkulu mbuuliraayo abantu abamu bawalabye beevaamu nga boogera nti abantu baffe abali makomera nga waliwo n'abali mu kasokoso bemugoba ku ttaka n'ab'omu Lubigi be mwasiba mubasumulule. Wabawuliddeyo? Kati bagamba ebyo byabalutamaguzi babeereeyo boogere. Ningati ne balutamaguzi batono nnyo. Kabere wano mu parliament kwaffe twababuulira nti si buli kiteesebwa mu parliament nti kiteekebwa mu nkola. Muteesa ne bamanya nti bino babiteeseza. Kati waliwo ffe betumanyi nti oyo alina okwogera ne wateetaagisa kwogera alina okwogera agende kwansadi. Nenza okutegeera nti oyogera nga ndaba kubikoleddwako tangibule ng'okwata nako. Ekkubo olikwatako, amasanyalaze okwatako, omusaala gw'abasirikale ng'okwatako, omusaala gw'abasomesa. Omusajja n'ajja mu nsingi olaba enjavu nga Uganda n'aleeta ebiteekateeka buli musomesa alina okuba ne diguli kaabe wa nasale. Ng'omubuuza nti ogenda kubasasula omusaala nga guli equivalent ku qualification zaabwe nti nti gwe ogenda okusomesa abasomesa eyo kufuna diguli nti gwe wali ojja wano mu buyinza walina diguli mmeka otulageko emu nti naye ng'ebyo byonna bikolebwa abantu bammwe be mulonda. Kubanze nange olumu Museveni muddiramu nenga nti ne wakubadde munenya naye abantu be balonda abantu baabwe okuva mu 1996 okulonda wano mu Buganda mwalondanga BNRM ng'era oli bw'ayitamu mu kamyufu nga bamugamba ekikyo kyawedde dda ku bubaka bwa parliament ne kwero C5 si bwe kiri. Era wano mu Buganda wano wentandikira wano basente bebero C5 ab'ekibiina ky'NRM bakola ebitundu 95 ku buli 100 si bwe kiri. Obuweereza butandikira kuze bayita local government. Golooza lwaki Museveni takkiriza sente ne zigenda ku local government kubanga ne bw'okuliyetinga district ennyingi nga kati boolaba ffe ewaffe Nakaseke yasazeewo mbw ate Nakaseke baddemu bagisalemu Ngoma district olw'ebiruubirirwa bye byalina ebyekyama. Naye ng'abakiri emabega wali bantu bammwe be bali awo be mutembeeta era twagala Nakaseke district era twagala Nakaseke district. Naye ng'oli omubuuzi omanye ekiri emabega wa Nakaseke district gw'oyinza okwagala okwesimbawo omale olye ogende naye ng'omaze okulya omanye ebiro bya Buganda eby'omu maaso. Naye tugenda okwekanga nga ne Museveni olumu tumunenyeza bwereere nga mwe mumusindikira abantu bammwe ababafaanana. Kuba ekyo tutera okukyogera lunye nti buli mukulembeze afaanana abantu baabamulonda. Era bw'osindika omuntu wamwe nga babawa buno obulabolabo bwe babawa ne mubasindika eno mu palamenti nabo ne bazanyisaamu zaala waabwe nga bakomawo. Kati okulonda kuno atera okujja gye bujja ng'era muddamu mubalonda ng'ate mukaaba. Eno palamenti yatusala nayogeddeko ne mukulu oyo bwafula ogutu. Nga abadde ennaku zino afuweeta nnyo ebigambo ng'agamba palamenti y'omukaaga n'ey'omusanvu zaali waddeko. Nze ne mugamba nti njagala ombuulire ebyamagero palamenti y'omukaaga n'ey'omusanvu
byezakola naffe tubikope tubeere waddeko kubanga bw'otunuulira omusingi oguliwo bano abasajja bwe babadde bafuga ekintu kyabwe batulowoozesezza n'otulowoozesa abantu abasinga nti kati Museveni afuukanga Katonda atuula wali naawe ebiragiro nekyemulaba n'otuuka mu National Referral Hospital bandeetera lipooti ng'omubaka wa Parliament abaana abazaalibwa be bayita ba premature abatannatuuka waliwo omunene omu ow'eggwanga wano ng'omuntu owawaka azaala abalongo nga babatwala mu ddwaliro ly'eMulago nga babatwala wali eri nga tebannatuuka babazadde tebannatuuka yasanga obwana bufa ne bamugamba nti kakati ate gwe oweereddwa omukisa ku baana babiri londako omu gwe tugenda okufunirako akuuma bwe tumuteeka naye ng'abaana b'eggwanga be bafa buli lunaku omukyalo olumala okumusala olukindo nga bamwebasaawo ku kasemiiti gye njogerako gye bayita National Referral Hospital watuuseeko mba kansa nanti ogwokyayogera ku bya kansa naye gwe nkubuulira nkusooka kugamba ku by'abaana nti ne batuwa lipooti nti buli lunaku obwana obuzaalibwa nga tebunnatuuka bulina okufa kuba tewali byuma sente zigula byuma mwe balina kubuteeka naye nga bannansi owulira bano abasajja batambula n'oluseregende lw'emmotoka Museveni bw'aba atambula oyinza okulowooza nti oba emmotoka zonna zimukuŋŋaaniddeko emmotoka nga 10 ne bawolole be nakwata guno omusimbi n'agwa bano guno omusimbi n'agwa bali lwaki sente zigenda mu National Referral luli nali nambula eddwaliro lyewaffe Nakaseke nze bwe mba nambula kati tosobola kuntegeera nyambala ekikoofiira kyange neteeka anti nkuuli ate gwoba onontegeera onoogenda okebera buli muntu nenteekako masiki nenzija mu ddwaliro okutuuka mu ddwaliro lyewaffe Nakaseke General Hospital nga baŋŋamba nti bamaze emyaka 3 nga tebafuna ku ddagala lya bwerere mu ddwaliro lya gavumenti tukomawo kakati mwana Sembuusi omutulabe omundabireko mugambe kuba agamba nnyo bano bannabyobufuzi abalumba aba opposition ateera mugundi mu bino ebisinde ebyo ebisinde biri sponsored by the state era tusobola kubijjawo mu bitabidi nze ntera kuyita Dealers Alliance tusobola kubijjawo kubanga state yagala bakuumira mu confusion nga boolaba ffe abantu abasinga wano mu Buganda tuli okubya bulimi ebyobulimi gavumenti etaddemu ssente meka neyeewola ssente omuntu oba tosobodde kumuyamba kumunoonyeza butale bwa bintu byalima abatasobola kuvaayo mu bwavu Honorable Lutamaguzi omuntu alina kasuubi kyakasigaddeyo kala akati k'ekibiriiti gwe mwaka gwe tusigazza mu paalamenti y'eggwanga ku bikyalimedde ddala nemedde nnyo ku kintu kye bayita nemedde nnyo ku kintu ekiyitibwa service delivery kati tusigazza akati k'ekibiriiti kamu gwe mwaka ogusigaddeyo akati k'ekibiriiti kano ke tusigazza 225 service delivery nga tuyita mu parliament akati k'ekibiriiti kayiikako amazzi k'otunudde omanyi mwe mugenda ne mutunuulira parliament buli kimu ne mukirowooza parliament yejjo kikola nalemeddwa okuzaala mukyala w'omwana aga palamenti eno omukyala wange yanemye okuzaala omwana palamenti eno kati twagala kubagamba mutandika okutunulirako ne ku local governments zo zikola kimwe muzironda walonda kansala akuyamba ki walonda ssentebe w'eggombolola akuyambye eki wali omulabyeko ddala wali omulabyeko walonda ssentebe wa disitulikiti yakuyambye eki walonda tawuni bakulira town councils meya akuyambye eki then otuuke ku babaka ba parliament kubanga omubaka wa parliament omulimu gwe kuteesa ateesa ate n'abamu temulonda babaka nti mwagala bateese abalamu balonda lwa kinyumu munegundi agende alyeko negundi simanya agende wa kibiina kyaffe ebiseera bisinga tugenda ne tunnyonnyola abantu baffe nti buli woolonda omubaka wa parliament nga tasobola kuvaamu ddoboozi anywhere oba oli muloosi era ensonga lwaki olaba nti kakati mwami Museveni aliisa buti atya eggwanga ddyo amaze okulisaanyaawo tewakyali kyotuukako n'okyenyumirizaamu nga munnayuganda byabulamu byonna byafa ebyenguudo ebyamasanyalaze ne mubeera n'amasanyalaze nga gafuluma mu ggwanga ne gagenda ebweru w'eggwanga naye ate ebitundu ebisinga nga tegabaako nga ne bwe gaba kwegali ate bagakuseera ne bwe gakomawo nga gabadde tegaliiko ne bakuleetera bbiiru ng'era olina okusasula n'obuuza nti ate gano naganywedde ddi nga gabadde nga tegabeerako kati olw'okuba nti n'abantu baffe mwefuula balayisi
omusajja omukulu obeereyo n'olinda 15,000 munabyafuza azikuwe ng'omulaba ddala talina kyasobola kukutuusako nga naye azze okukuyamba nga naye omulaba ayagala kuyambibwa n'olinda awo gavumenti nebaleetera mbusimanyi tuleese bonna bagaggawale n'obuuza bonna bagaggawale ali ludda njamulinda kubanga sebo kyamaani wa bonna bagaggawale ava mu constituency yange y'Nakaseke ekapeeka bamuyita General Salimu Sale era naye namuteekako ku tasiki nti sebo mpulira ewaliyo program gye bayita bonna bagaggawale naye newaffe nga tetulina kye tulaba ate nga n'abantu bennyini b'oyogerera mu kwegamba buli w'okulembera abantu nga nabo tebamanyi kiddako buli omu atunuulira munna ali awo bwatyo abantu balowooza nti bo balina kubeera mu bwavu nti abantu ab'olubatu bwe balina okubeera obulungi nga Museveni ne bw'alaba nga bafunye ku kasente mu nsawo akiraba ng'ekyokwejalabya nti abo sente baziggyeewa n'osanga omusirikale w'eggwanga nga ne mu kibuga ky'eggwanga asula mu kiyumba kya ttaka ennaku ezo natuuka kuba ndi minisita w'ettaka amayumba n'enkulaakulana y'ebibuga natuuka ow'ekisiikirize ekyo kyongereko natuuka wano ku Jinja Road nga bakamala emyezi 2 nga tebalina masannyalaze poliisi barakisi ya Jinja Road nga yakamala emyezi 2 nga tebalina masannyalaze wano ku Jinja Road wa mu Kiyembe bakubireko ate nga waliwo n'ebiyumba eby'ekitaka ng'afanda afuluma mu kiyumba ky'ettaka ono omusajja agamba nti bonna bagaggawala alina kutandikira mu forces tunuulira abasawo we basulawa abasomesa basulawa era obawadde sente meka zino zonna sente ze mukwata ne mutwala ekkongo simanyi mu biki byammwe ebyo ebitategeerekeka buli kaseera kakati nkugamba embalala poliisi barakisi y'embalala yakamala emyezi 4 terina masannyalaze Embalala Mbalala district Mbalala uno wapo wemukono Mbalala district oweri mu Banyankole emyezi 4 tebalina masannyalaze nga abasirikale waliwo n'abasibe naye nga tebalina masannyalaze nkugambye nkwadde wano kuba bwe nakugamba Embalala eri mu Banyankole yinza ogabona omusajja aliwimba genda wano ku Jinja Road obabuuze mwakamala emyezi emeka barakisi y'amagye barakisi ya poliisi nga terina masannyalaze nga muli mu ggwanga kati abasomesa babasindisa okuddayo bwe babadde bagenda eri gye bamakingira ebibuuzo ne babasala sente ne bagamba mwami Museveni nti ate batusaze sente naffe kano ke tugenda ofuna ng'abamakinga n'alagira amagye gagabakolako amagye ku basomesa babadde basindise okumakinga bwe tubeera mu ggwanga lino ebiseera ebisinga ne mulowooza nti ababaka ba palamenti be babategeerera buli kimu mwe ne mwezinga ku mujja kufaanana nga bannayuganda abagambanga Kyagulanyi tubikukwasiza ffe tuli eno tubongoota anti kakati nkugambye omukwasiza Kyagulanyi gwokola ki kubanga sebo sinnalabayo omuntu akeera ku makya n'agamba nti olw'okuba gwe Kyagulanyi gwe wava mu ggulu ne bwe bakukolako effujjo tewabeerawo kiriwo Kyagulanyi bwabonaabona nange bwembonaabona ne bwogenda okubonyaabona ate mwali badde mu kusaayo nnyo essira okulaba abasajja bano abaalina kye baali baddeko nakyo mu nsawo ne bajja ne babateerawo ne babayiirawo omubiri n'otuuka mu byalo ng'abantu babonaabona n'otuuka mu kibuga nga babonaabona abantu ne bagoba mu bibanja abantu bagoba ku ttaka abantu babonaabona mu bizinesi. Lutindo Radio Simba hello Sebo wanji sebo webale tuweereza bwana Evans webale okuwuliriza sebo wiikirifu mwesigenga nsinzira nako sebo omubaka Lutamaguzi sebo nkulamusizza nange bwentyo sebo webale nakulambulula bulungi ensonga naye kisookera ddala muganda wange Honorable Lutamaguzi ensonga gyogeddeko ntufu nti abaka ba parliament bava ku bigembe byali basigala okutunuulirana nga aba NRM nti wabeerawo ekintu bo bafavalinga nnyo Pulezidenti Museveni ne beerabira abalonzi tebaasimbagala kuba ku nsonga eno ey'emwanyi abantu bavayo ne bawaayo eddoboozi nti baagala kitongole kisigaleyo naye ababaka ne baluma n'ogwengulu so n'olwekyo Lutamaguzi ababaka buli yakwata ku nsonga eyo balindiddwa eri ku gulawundi abalonzi we bali abalonzi babatunulira babalaba wiikirifu mwesiga kuba n'akambeere bulungi.
Wycliffe 5-3-6-9 akadde ensigaza katono. Mwami Sembuusi agambye Mwami Lutamaguzi, Mwami Semujju, mwe babaka be ababiri 24 mwebale nnyo mwebalire ddala okulwanirira embeera y'Abannayuganda. Mwami Sembuusi Ivan Kaleerwe era agambye 224 mwe babaka be ab'opposition. You are my best in opposition. Honorable, I thank you, Honorable Ruta Semujju and Honorable Semujju for caring for a good well-being of Ugandans. Okay. Kale. Lutindo, Radio Simba, hello? Hello? 5-3-6-9 yesimu gyoba okubako mukisa gwa muntu omu tufundikire bw'aba taliiyo Honorable Lutamaguzi. Kale wuuno Lutindo Radio Simba, hello? Katana bomba wale kueleza sebo. Mu bwangu mbadde nkulese. Ne anza zatu musime ndio wanufula tetu muna kaseke. Sebo. Omuba. Ensonga zo zalunga ni tufu zeziri dala ne kusini eno yadenga twawula constituency. Omusajja oyo Lutamaguzi nasooka okubanga ebintu byayogera oluusi sibikiririza naye ate oluvannyuma kati nyanza ndaba nga ebintu byayogera ddala byebituufu ebitwala eggwanga maaso mbasiibudde. Eyanziza nnyo neyanzege. Bwana Matovu Gerard akwebazizza olw'obuvumu. Agambye Honorable Lutamaguzi munneebalize olw'obuvumu bwo. Dakiika emu siibula tuve wano. Naye nze njagala kusiibula nga mbeebaza mwenna naddala okutumirako maama wange Nalunkuuma Zerida ewaffe e Buyungwe wali Kaasangombe, n'okutumirako Pulezidenti wange Robert Kyagulanyi Ssentamu n'ab'omu makaago, n'okutumirako omutaka w'Ekkoko Gwanga Mukulu Kaliisa, nkutumiddeko nnyo ne Mwami Mpoza omulimi wa Gonja mu Ssebo, nkutumiddeko nnyo mu Luweero, n'okutumirako mukulu Mike Zibugo musawo Matilda ku kampu Lutamaguzi. N'abantu mwenna ababadde bamutuliza mukulu Nanjwenge nkulamusizaako ne Mwami Kigulwe Nakaseta. Master David Sebo nkwagaliza embaga ennungi. Master David Nakaseta. Naye nga maliriza nkubirira abantu baffe okuuma ebibanja byammwe. Era n'okusaba Mwami Museveni Sebo ensi eno tugiryako makoola ne banno tulaba obugagga mukuŋŋaanyiza bungi. Obugagga bwammwe mubutwalawo obwonga bwakati bannansi beeri enkutaka. Nkuwa essimu yange nga bakugoba ku kibanja mba nkusomesa ku mateeka naddala nga wendi shadow minister w'ebyettaka. Abantu b'e Namirembe enkya nja kujja okubakizaako ku family ya Father Byansi. Essimu eri 0757 69 0757 694754. Wangala nnyo ayisa abasajja Kabaka wa Buganda abantu bafa be Nakaseke mbatumidde nnyo era mbaagaliza omwaka omujja ogw'essanyu. Neyanziza nnyo neyanzege. Nassa Sebagala the man. Luweero Sabuka Nassa Sebagala Obi.